Lydia nasuze bulungi ate onkoze bulungi. Oluyimba olwo amaka mwe muli ensibuko ya tekijjaawo ntegeka ya Katonda. Arguably njagala ku omwaka guno sinawulira beat efaanana bw'etyo. I want to be honest with you. Omuntu agatta okunyumisa omudigido webale mbadde nnoonya ekigambo omudigido oba entunnunsi ate n'agatta n'amakulu. What a song. Kwaya bagiyitaani? Waliwo abansesa manyi eggwanga lino lijjudde abantu aboononefu. Oli wawulira nga njogera ku binyumira kanti oba bamuliisizza. Seetaaga kundiisa kola ebyamagezi ojja kulaba nga tukuteeka waggulu mu bire. Eno ye rediyo yokka eteetaagamu nti wakedde enkya n'osasula omuntu okusobola okwogera. Actually ate ffe abamu ffe tubateekamu n'essente abamu tebakimanyi nno nabumanya nti so njagala kusimba nnyo Vision Trump. Ekwaya yo mugiyite luyimba luno mu lusabule ate mbayite nga ku Sunday ngaawo nga waliwo kucha bakiti kibangirizi. Mu lujja lw'ekkanisa ngaawo mukuba oluyimba olwo lyokulaba abaana be bazinaga ekisaanyi si munda mu kkanisa mubeera eno oba munoonye oba ku kisaawe ngaawo oluyimba mu luteekemu. Waliwo ebintu ebirooto byange byengena n'enfuna Lydia oba byakito ate nga ndi musajja mukulu kibinya okufuna ebirooto by'ekito nga toli musajja mukulu kubanga kwayange eyo nga nafunye bulungi nnyo wakati mu kibuga kati this time si kisaawe wakati wali ku streets e Kampala nga tulina ekibangiriza ekirungi n'emizindalo egitegeerekeka ne batandika oluyimba olwo oli ne bebabeera bakutenda okuyita wombo ebintu obiyitako. Mwaba Vision Trumpet mukoleeyo ekyo ffe tujje tuzinega kisaanyi. Olaba abantu bazinira ku bintu bitali mu magezi naye ate zino ennyimba ez'amagezi ez'obwa Katonda abaana abo mbagala. Lydia tunaafisayo akadakiiko oluyimba oddemu olusabule nga tuggalawo program. What a song. Ate kwegamba Lydia ne basengekana bulungi nnyo amakulu nti wadde kale byasoba abamu bali mu nnaku tekijjaawo ntegeka ya Katonda buli muntu okola kutya Lydia nzikiriza ddakiika 3 zokka bwe ziti mpisewo kasitaata. Mikwano gyaffe abali ku TikTok abagoberera n'emikwano gyaffe abali ku radio live ku Prime Radio n'abali ku mitimbagano egy'enjawulo abatugoberera ku internet tubayita tutya mu Luganda ku mitimbagano kale abali ku mitimbagano tubatumiddeko nnyo. Obanga ogoberera naye ng'oyagala program eno gyagaliza omuntu mugamba agenda anoonya amannya ga Mugerwa Medicine. Genda ku TikTok teekamo Mugerwa Medicine Bikongolo. Naddala erya Bikongolo lijja kugusa mangu kubanga waliwo abageegenya Medicine bamugerwa bayitirivu naye Bikongolo Katonda yalituuzamu nze nzekka teririyo wala wekikyali. Okay bali waliwo be nawulira eyo abageegenya naye era by the way mbenkalegi ng'abaana mubatuume Bikongolo. Olamba batuma amannya gatalina nnyo makulu naye ate erya Bikongolo tebitta nnumbi. Buli muntu lyozeemu linnya lya bwa Katonda tewaliiwo mutawana yadde n'akatono. Olituguzizza. Lydia kasitata kange kali wano. Teriyo mufumbo yenna ng'alina birungi byereere. Obufumbo omuntu ng'anaabubeeramu successfully. Akagambo plus ne minus butekedda mubeera kumpi. Naye obwongo bakasita obuuziza ku negative sign nga gy'otunuulira amaka togenda ganyumirwa. Omuntu olwaleero akoze ekikunyiizizza ekikulumye truthfully alina ebirungi bingi. Abakazi banyiiza nnyo naye bonabuuza abakazi bajja kugamba n'abasajja banyiiza nnyo. Naye kiki ekibakuuma ekibongezaayo mutambule olugendo lwammwe in spite of the fact nga waliwo ebibanyiizizza. Kwe kuddayo ku plus eri obufumbo bulina accounts ezo bbiri. Emu bagiyita plus endala bagiyita negative oba minus. Nti nsobola okuddayo buli negatives wezijja I draw a lot of encouragement from the past. Mukazi ono yakwata akasente ke n'akuteekamu. Omusajja ono yakujja ewammwe
wala omusajja g'otunulira ng'omukazi yamuzaalira omwana omulungi n'otunulira omusajja n'otunulira omwana gwe baamuzaalira n'otunulira omusajja n'otunulira omwana gwe baamuzaalira ontegedde Lydia newankubadde toli mukulu nnyo naye era gy'oyiramu gikumala okutegeera kye ŋŋamba si bwe guli n'otunulira omusajja n'otunulira omwana gwe bakola batya omukazi ekyo kyokka Katonda kyamukozesezza nakuzaalira omwana kimu ku bintu nze bye ndowooza nti bikulu nnyo mu nsi muno omukazi okufuba Mukama n'akkiriza bambi nga bwe baluyita olutalo lw'abakyala n'awaayo obulamu bwe n'asindika omwana ate bw'omala omusindika tetumuyita waffe ate ndiidi Katonda niba ne Katonda ng'ayagala omusajja ku nsi kuno era omusajja bw'otasinza Katonda amba n'okwewuunya nkwewuunya nti omukazi yeetikka olubuto bw'amala okulwetikka omwana mutuuma luyimbazi mutuuma nassali oyo omwana abeera wankima tuli ffenna Lydia kakati omukazi bw'ati asaana okwagalwa naye njala kumaliriza na kano naawe olina ebikulema omukazi olina ebikulema abakazi bangi abakumya amaka gaabwe banoonya ebirungi ebiri mu basajja abasajja abo ne wano nakyogerakoko ku mpewo lumu Lydia eri omusajja nga tagwa kaveera muli mutwe gwa mpuuta tagwa kaveera kalimu mutwe gwa nte nina omusajja sijja kumwogerako relative wange sijjukirako kulaba musajja oli ng'agula ku nnyama endala okuleka ey'omutwe era ani ayagala ennyama y'omutwe ennyama y'omutwe abantu bagiriisa busoberwa nina omusajja nkugambye relative wange saamusabye lukusa kumwogerako naye ebbanga lyonna lye nawangalako naye saabulabako ng'agula ennyama endala yagulanga nnyama ya mutwe naye kale asinga ajja awuba engalo nga temuli mu kikola kitya kirimu nebeerayo omusajja oba abo babeera kika ky'abasajja bayaayeeyaaye takomawo nakaveera naye obuswiti tebumubula wano olugira bw'ati mami bannange kano kammami nogamba oba kammami kaki naye nga gyeyo akabu aba n'akabu nze kayita kabu naye Katonda okumanya yatonda omukazi bwakulemanga ebirala byonna bireke kubanga abakazi Lydia muli bangu nnyo nze nobewunya mbewunya musajja oli namulabanga nakwata bati mami abantu bonna ne bamugamba wali oba mami kiki bagenda muteekamu mutwalo kaswiti oba si kyekyo bubagiya gwe sooka ondeke musooke muleke gundi muleke bannange kana akaseera kamami abaana okubaweerera kizibu naye nga ekikazi bambi kikazi kyattu kitunda mu katale kyekiweerera abaana naye okisitulamu awo attention yonna neebeera awo abo muwa n'abalala bakola batya balaba oyo mukazi namutenda amagezi ye yamanya naga nti owange ekisajja kyange kyakabu eriyo omusajja nga wakabu yadda nakabu nebeera y'abasajja Lydia nga ye ogugwe kuweerera abaana ebira tayagala kukola ki kumanya kati abantu abawoomeddwa amaka ategeera strength ya munne so mulimu positive negative wana gwe bikaseera focus yeebere ku negatives amaka tegajja kuwoomera banna abatunula eno ku positive to draw encouragement basigala beeyongerayo katambudde bulungi ddala kakati twayogera ku nsonga y'obwavu obwavu maka ntubulabanga busobola n'okutuuka ekiseera nga ng'ekigambo kye kibagamba nti awange sijja kusobola ekigambo bwavu ne kijjanga mukyabaddala mu maka gammwe kyogera kiti nti temugenda kwesobola omwami naye ne bamulekawo ng'akkiriza wabula genda n'omukyala bwe batyo lwa bwavu so meanwhile ng'okola okusalawo kwonna either oba okola oba tokola oba kiki amaka gamanyi nti galina okubaamuko akantu awo mukadde we tuli Lydia njala kutandikira wano omuwandiisi Brian Strong akola statement mu kitabo ku nsonga y'obwavu n'agamba nti poverty spells are shorter if they begin with a decline in income than if they begin with the transition to single parenthood or the birth of a child to a single mother. Nayogera ku nsonga eyo luli naye saagifunira bulungi kadde
njagala omuntu agoberera program eno n'abali ku TikTok live nagambye nti bw'oba otwegasseeko ng'olina program gw'ojagaliza genda ku TikTok live noonya Mugerwa Madison Bikongolo nze ne Lydia gye tuli amaloboozi ojja gawulira okusinga ojja kulaba nze ne Lydia mwali mu maloboozi Lydia the moment obwavu bwe tutatandika kubusalira magezi era njagala okwogera n'abazadde ng'ate abasinga obungi baavu Uganda tewetaaga statistics okumanya nti abantu abasinga okuwuliriza programs babeera baavu anti lino eggwanga lwakuba statistics zirimba the truth of the matter 90% of Uganda's population bantu baavu lwakuba nti ne mu bwavu twabulaba nti bulimu categories mulimu obwavu ndowooza mu Luganda be bayita pereketya naye kati webale nnyo kati n'obuba bwokya obwavu pereketya mu Lungereza bwe bayita abject poverty oba absolute poverty ye pereketya kati wabeerawo obwavu bwengamba nti obwo bwe tukusanga mu kategori y'obwo bwavu go ebisigadde gomanyi tetuyinza kukuddawo tukumalireko ebiseera relative poverty comparison just kwegamba bwe tukukompeyalinga ne tugamba nti oli ow'emmotoka 5 naawe ow'emmotoka omu you with a single vehicle you are poor compared to one with 5 iyo inemu webale ziri billion lyayina 4 obwo mu Uganda obwavu tebujja tuleekaanya naye obwavu obwo bulwa basics of life abject poverty yepereketya absolute poverty kati omuwandiisi akola statement nagamba nti abantu ng'obwavu buzze kubanga akasente kakendeddemu tuli ffenna tebwenkanankana nga bwavu obulumbye ennyo abantu kubanga atandise family nga single parent desperate to produce desperate to probably one day carry a child akola statement n'agamba nti the birth of a single I beg your pardon the birth of a child to a single mother abantu nga beerwanako mu nsene kaluba nga bali babiri gwe nga weerwanako wekka ogenda kalubirizibwa nnyo bulamu nolwekyo abaana ab'obuwala abali eyo ne families ezigoberera programu eno bataata abali eyo ekimu ku bintu mu economics benali nkyamusomesa nasomesanga abaana bange kyetuyita vicious cycle of poverty vicious cycle of poverty Lydia be bantu boolabanga ku nkulungo y'obwavu tebavaako abazadde bw'obalaba baavu naye bw'ojja eriiso ku bazadde n'ogenda ne mu bajjajja bagrands nabo baavu era famire nnyingi ezigoberera programu eno mumanyi nti kati kyetwogerako awo we muli n'otunuulira omwana ng'okuleka Katonda ng'asudde kyamagero banyi waliwo Katonda agabanga bw'ayagala eriya Katonda abantu bayambula obwavu mu maanyi ge n'obuyinza bwe naye nga ngajaba era kuwona obwavu si kukola kokka nnyo osabanga n'omukisa Lydia I have seen people ngajaba tewali kiryawo naye nga Katonda yamwambula ekikokobe ky'obwavu sha talonda sente ezitaliiko alondoola engajaba Katonda nga yasazeewo agiwa omukisa asirise bonna abamulaba abeepankira ku Katonda engajaba eronda miliyoni 10 n'eziranga nga yonna gyezitwala buli omu azeegaana ezo sente si zaffe paka engajaba bwesigala ne sente oyo ye Katonda unfortunately tetulinawo obukakafu nti oli omu ku ngajaba sigamba gwe Lydia ngamba omuntu yenna nze naawe tetusobola kuba na bukakafu nti tuli bamu ku ngajaba Katonda bagenda okwagala okuyisaawo abasinga tutambulira mu cause and effect mu programu olwaleero families nayagadde nnyo taata ali ku programu eno maama omwana can we take time to hold a meeting with ourselves I call it holding a meeting with yourself n'otuula noga nti okay let me face facts nvaawa nti abange nva mu family bweti ne bweti kakati bino byenjogera njagala begin to hold a meeting with yourself gwagoberera programu eno naye bwe nkuba tooki ewaffe tuli tutya let's face reality and facts ne weddamu
nti ekituufu tuli banaku. Noddamu ekibuuzo, what can we do? Abantu abawona obwavu ekyo kiteekeddwa okuba ekitundu ku bulamu bwabwe. Yeebuuza ki kye nnyinza okukola? Otherwise vicious cycle of poverty ogenda okulaba omuntu era ono yakiwandiiseko omuwandiisi Brian Strong ne banne ba Christian Devout n'abalala mu kitabo kyabwe The Marriage and Family Experience bakiwandiikako ne mwekulunguliraawo ezimu ku mistakes ze tukola families kuzitandika bubi. Twafuna mu program eyayita Lydia twagamba nti tosobola kwogera ku kigambo family ebyenfuna n'obijjamu. Ebyenfuna bitereezebwa mu family. Empower families to fight poverty. Unfortunately, teri yo government. Nze am yet to see one. Era awulidde kino ng'olina research mungi nnyo. Ojja kusaasira mugerwa kubanga nze government gye nkuze ndaba yene eriko. Naye nze sinalabayo government esobodde successful okujja nerwana n'obwavu bwa family. Kitegeeza nti family ze ziteekeddwa okujjayo n'ag'omu buto bo bennyini nnyini betakuluzeko buki obwavu. Era taata abampuliriza kambabbireko ku bumu ku buntu bw'enkola. Abaana abange sirwanye bulwanyi kubatwala ku ssomero tekimala. One time wakati wali tuzimba twali tunako structure gye tukolako. I came back mutabani wange ne musanga ng'omuyika agukutte. I was so happy. Obulamu buno abantu abanabeera successful balwanyisa embeera embi bateekeddwa okukuza abaana nga tebakuza accounts za bwavu zongerayo for the future naye nga bakuza potent, bakuza potential, bakuza obusobozi. Nti waliwo omuntu Lydia nze gwe nsisinkana nkirabye nga ne bw'oba oyagala nnyo bw'aba tafudde tagenda kuba mwavu. Obwavu nga buli temporal bwa kaseera. Nebeerayo omuntu n'omuteekako galubindi n'okima Katonda mangu kati Katonda nga bw'oli ow'ekisa ye gwekka. Bwe mba nnyinza okuyimagini ng'omuntu ono ng'obwavu abuvuddemu abeera gwe wekka. There can't be any other way. Embeera ze bwavu bwereere. Enjogera ze za kyavu. Endaba ye n'enteesa ya kyavu. Obwavu obufaanana bwe butyo bukosa family kyovula batuvumirira. Omwandiisi yakoze statement ngattako n'agamba nti half the poverty spells end with an increase in the earnings of the head of the household. Half of poverty spells end with an increase in the earnings of the head of the household. Lydia, manyi bembeera excited ebigambo byagala okumbula naye bikomewo kambisome mpola. Half of poverty spells end with an increase in the earnings of the head of the household, and 23% end with an increase in earnings to other family members. Inti ekitundu ku bwavu bw'oyinza okulaba obuluma abantu mu ggwanga lya Uganda singa Semaka head of the family ensimbi ze zeeyongerakoko earnings nti earnings ze bwe zeeyongerakoko nti obwavu obwo webale nnyo etundutundu nti naye ng'oggyeko head of the family taata ewaka bano abalala earnings zaabwe bwe zirinnya 23% bwe bugenda bwokka. Eyanziza Lydia tuli ffenna. Kitegeeza ndeeta points one ezikalubamu. G'ofumbirwa ategeeza kinene nnyo ku kubanga munaabeera mu bwavu okumala akaseera oba munaabuvaamu. Era kyovudde olaba nti tulabye amaka ng'omukazi alwana. Tulaba amaka abaana nga balwana. Naye olw'okubanga earnings za head of the family. Omanyi head of the family asalawo ebintu bingi. Kitegeeza nti omuwala bw'abanga afumbirwa ateekeddwa okuprojectinga obugagga obuli mu mutwe gw'omusajja. Mbeera kubeera musajja, I would be very very careful ani gwe mbeera kubeera mukazi kuba ndi musajja. Mbeera kubeera mukazi
nandibadde nwana nnyo okwebuuza obulamu bwange ngenda busigira ani. Many women listening to this program obwavu bwabwe osobola kubutaputira ku basajja. Omukazi ye nga ye ebirowoozo bye enkola ye mugagga. Bano bwe baali bawandiika Bamerica bakola research waabwe extensively mu Africa, mu America, mu Europe wonna. Obwavu butambulira nnyo ku household yono endaba ye n'entegeera ye. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti family nga tuzi era nze Lydia siri omu ku muntu anenya abazadde abatunuulira omusajja atalina mugaso ne bamugaana okujja ewaabwe. Osobola. The moment ng'abazadde tubafudde mikwano gyaffe era nze nzikiririza ddala nnyo n'enkola omuvubuka ono kajja akyaleko tulabe eggaali gy'asimbye. Nze nsobola okukulaga omusajja emmotoka gy'azze nayo nenkulaga n'omuvubuka eggaali gy'azze nayo nenkugaa nti genda n'owa eggaali. Abasajja bo boolaba akwata akagaali n'akayoogiragira n'emipiira si gya mmumbwa. Weegenderezanga nnyo okufumbira omusajja ng'emmotoka ya mipiira gya mmumbwa nga takyusa mipiira gya mmotoka. N'agivuga chances zibeerawo nnyingi ezindiketinga ebintu ebirala biki bingi. Nolwekyo sigamba ku bungi bwa bintu muntu byalina, njogera ku luli kye twayita okutulaga obusobozi bw'okulwanyisa obwavu. Waakiri obwavu bwe tuyita abject poverty buve mu bulamu bwaffe tusigaze relative poverty, kuba relative poverty twagamba eyo nyangu yakwegeraageranya ebisookerwako okola ki obirina. Omwandisi yagambye nti ekyo kiba kitegeeza nti amaanyi agasinga obungi tetulina kugateeka ku kusuubira nti gavumenti zigenda kutuyamba. 15% and when family receives public assistance. Bino yali abyogera ku America research wano no statement. And 10% and when a single mother marries. Era ebyo bibiri njala mbigatte. Tuli mu kusima bwavu ne faces zaabo mu bantu abaki abenjawulo. Nti abantu abasuubira nti gavumenti esobola okubawonya obwavu mu ggwanga nga America baba tunulira nga bali just 15%. Uganda nkusiba ate teryajja kunkangakanga. Uganda nkusiba nti oba tuwezawo 5% ng'esobola families 5% of the families nti baawona obwavu gavumenti nga ye bataddemu esente. Lydia n'akola statement endala nga nayo ng'omu nti naye ate ebitundu 10 ku buli 100 bawona obwavu nga single mother zeemu n'afumbirwa. Nsiriikiridde mu ndyoka endeeta statement njiwaawanya ndabe bwe ngitandikira. Okubanga omusajja yakulekawo tekitegeeza nti n'amagezi yagenda nago. Tiyagenda na kabinako. Abasajja baagala nnyo bubina. Ekimu Katonda byawadde abakazi. Katonda ono mwenkanya. Bw'osanga ng'omukazi ow'endoddo ya kabina Katonda naye amutegekedde ekyo kye kimu ku bigenda okuyambako kubaako abasajja b'okwasa b'onyweza. Eri omusajja ng'amagezi ge tegasukka kaki kabina. Era akabina ke kaggula obufumbo ebirala mulabira eyo. Ye wa kabina. Neberayo basingo mothers abagoberera program eno ng'ebyokufumbirwa mwabivaako edda mwavaamu dda nga Katonda yakuwa liiso. Ng'eri Lydia wano. Nga gwe liiso lyo buli woyita olina kanula bukanuzi. Abalajja basumagirira gwe mu kanisa tolina kusumagira. Lydia ontegedde. Neberayo abalala nga Katonda kye yabawa birabo nga kuyimba kwogera bakazi bali eyo. The point I'm trying to say mukozese Katonda bye yabawa abalala nga bali so godly. Eri obukazi bunakunkunyedda bumaama buvujja ne bugenda mu maka nga yo omusajja anoonya kimu
eriyo omusajja nga ne bwomuleetera just omutwe gw'omukazi ng'ebitundu ebirala byonna tebiriiko naye nga omutwe gw'omukazi oyo gusinza gusitula Katonda aga nti nze ebirala byonna tebiriiwo bampa omutwe gw'omukazi ngende nagwo. Noonya amaanyi go we gali oddeyo ofumbirwe. That's where the point is. Ogoberera programu eno naye kwegamba obulamu weesimira dde entaana n'ogituulamu Katonda gy'atakukkiriza nga mugendamu. Weerowooleza ddala nti ebyo byakola bitya byakoma. Omusajja yantamisa omusajja oyo yantamya abasajja bonna. Kale oba musirusiru nnyo kankuvumemu. Sajja walaba omu n'akutamya abasajja. Ate no yabakutamya ye nagenda n'awasa. Weebale nnyo. Nosubwa abasajja abalungi ffe abasiba tuyinaayina. Abasajja bategeera nga tuli bayitirivu. Abasajja bonna mbwa. Bemmanga mugamba abasajja bonna mbwa muteekangako nga bikongolo omugjeemu. Nze siri mbwa. Era mu basajja abategevu mwendi. Bw'oba okiwakana genda onoonye mukyala wange ajja kukakasa bye nkugamba. Abasajja bayitirivu nnyo abategeevu. Era Lydia njagala kukozesa muzindalo guno ntegeeza abantu. Ntambula ate ndabye abamu mikwano gyange abalamba laba bulabi. Abasajja abategeevu bayitirivu bali eyo. Nolwekyo musumulukuke. Obwavu bungi mubwekuumiddemu kubeera awo. Ate Katonda yatonda obwavu bw'omukazi nga bwangu bwakuwona. Mukazi okukeera enkya n'osenya amannyo n'ogira bw'oti n'osanirira enviiri n'oyambala akagoyeko n'okagolola. Bikaba kabinako Katonda nga keyakuwa kasita tokunamira abantu gwigina ng'onyenya kabinako kasita kabeera mu gomesi. Ojja kulaba waliwo abajja okugoberera akabina. Waliwo abalala bajja okugoberera obuwanvu bwo, abalala bajja kugoberera maaso go, abalala kayindo. Eriyo omusajja gwe bagoberera olw'akabinake. Teri ffenna ku y'ekisajja ogivangako. Omusajja kankutegeeza olina ennaku gwe buli bw'ozuukuka nga manya tebalina kye bagenda kukwegombako. Okuleka okuba ng'osobola okwekolerera n'okuba obuvunaanyizibwa n'okola. Naye abakazi bano mukazi asobola okugenda obugenzi mu restaurant bw'ati nga akakazi kalabika bulungi. Katulaawo ne keemoolamoola anivaayo omusiru ajja awo n'akagamba n'akabuuza how about me? Ne kaddamu nti what are you saying? Ne batandikira awo. So ngezaako jokingly nga bwe nkireeta emikisa gy'abakazi okuva mu mbeera embi miyitirivu. Kola ku mpisa. Lydia tusanga abantu mu kanisa olwaleero. Really gwe wandibadde olabe nga baamutwala dda naye nga naawe omulabira ddala eki. Mu magufu actually. Yetoolatola ogiragirawo amaguka abalala. Wano nakakoonyeeko. Omuntu gwe batannaba kuwasa single mother oba omuntu aludde mu bwa single. N'emboozi zoonyumya kikulu Lydia. Olubuto luno abavubuka abalina potential bandikuwasizza. Olubuto bwe bulwadde bwange. Era olubuto? Bannange olubuto. Mbu olubuto alusaazi zannemerako. Zamulemerako. Kyokka tebannaba kukuwasa. Nina gwe nawulira nga ekyebejjagalo kati alina ku ddagala ly'ekyebejjagalo. Ekyebajjagalo kyannemerako. Nkinyweredde eddagala naye okwebajjagala kwakola kutya. Omuwala akyali omuto abavubuka abayinza okuwasa bakwetoolodde awo. Naye onyumya olina ekirwadde ky'ekibejjagalo kyakulemerako. Ebintu ebimu mu magezi tubireka. Waliwo ebintu ebimu byoleka omusajja n'akigwirako eyo nga olina ekibejjagalo kyo. Olwo bamukwanagana. Bw'owulira kijja ng'ogenda emmanyi. Bwe kivaako ng'odda nga buchipusi mubulya nga mukuba birayiro. Kakati eri mu bufumbo waliwo ebintu ebimu omuntu byazuula nga mumaze n'okugenda mu bufumbo. Nga takyayinza bizza mabega naye nga tebiri mu mbooziboozi abawala mutandika okunyumya n'amagezi. So ebintu bino ono omuwandiisi yagamba nti 10% end with a single mother when a single mother marries. So tusaba abasingles abali eyo. Tewaliwo myaka kitasobola kuddamu ate teriyo nze kye nakkiriza. Indeed beauty lies in the hands of the beholder. Ago mazima. Nze I am yet to see omukazi nga mubi. Omukazi goyita omubi kitegeeza mubi mu maaso go. Amwagala bw'anaamugwako bw'ati. Kyakakyala kusanga awo nokuga nti Katonda era eno movie ompadde eri live etambula. Tuli omusajja ali wali kanyabo n'okalaba naye nga sebukiika kutamaka. Maka gaako kagakutte Katonda yakawa. Naye ng'omusajja kwakola ki? Kwafiira. Temwevaamu. Buli mukazi alina musajja we. Njala kujja ku nsonga wano Lydia. Bagita income and wealth. Tukyali ku bwavu.
Omwandisi yagambye nti the disparity in wealth is even greater than the disparity in income. Nti botunulira abantu abawangali mu families ez'enjawulo bw'ozitunulira n'ozeetegereza enjawulo wakati w'ebyobugagga n'ebyennyingiza ate yo enjawulo kugamba miteeke ntya mu Luganda abantu nga tebalina bya bugagga ate abo bayitirivu. Lydia, okusanga omuntu nga meaningful alina ebintu kubanga amaanyi ga family naddala nga abantu mugenda mukula gye muba mugenda mu bukadde eyo the issue si kuba na ssente na liquid naye kuba na bya bugagga. Omuntu alina ekikye essente zikusangawo. Abavubuka mutandika okulwana n'ebintu ebifaanana ng'ebyo. Omuvubuka nze sirowooza nti okuvuga emmotoka eri latest kanamba kyandibadde kikulu bw'obanga osobola okuinvestinga mu bintu nga bizinensi. Zino emmotoka enkadde essaawa yonna ne full can buy a new car. Teweetaaga magezi nnyo. Naye bwe mubanga abalwanalwanako mu Katonda alina baabasaasidde muggukira mu kawundo. Waliwo omuntu gw'olabira ddala nga nti owange talowooza nti mulinako olutalo kamuleka avuge emmotoka ye kasita n'essente ki zize. Naye nga mu butuufu amaanyi yandibadde agateeka mu kulaba ng'abaako byateekawo. Ekirala okuzimba ebyobugagga nategese nkibagambe bitambulira wamu n'akasirise. Lydia, amaanyi gali nnyo mukola ebintu mu kasirise. Abantu bangi abajja ne batuga ebintu byaffe nga tebinnaba kutuuka nga babituga kubanga tuleekaana ku buli ke tuba tufunye. Mugende mu byalo mukole musirike. Abantu abakola ebintu eby'amaanyi ne bibongerayo baakoppa Katonda. Katonda akolera mu kasirise. Nyumiza nnyo abantu story kyali kyetujje tugende ewaffe olw'okuba twali tukyakola ku lujja tukola tutereeza Katonda kali twasimba ebijanjalo almost kutuukira ddala ku ddirisa we tusula. Saawulirako bijanjalo ebyo bikubagana kiro nga biva mu ttaka nti oba kasooli akola ki avaayo. Sikiwulirangako naye avaayo. Ebintu bikula ne bifuuka eby'amaanyi mu kasirise. Mutandika okuzimba abanaawona obwavu obuwona mu kasirise nga bw'okola ebikutwala mu maaso. Naye twagala nnyo ebireekaana. Bandaba envuga emmotoka eri latest, bandaba nyambala mu nyambala ey'akabi. Kakati weebale nnyo n'olyoka otuuka bavubuka bigambo byammwe bino Lydia mmwe mubyogera kati nange ne binkwata mpola mpola ku lulimi. Obwavu ne bukukwata akabaliya. Akabaliya ke kaki nange simanyi. Bukukwata akabaliya ogezaako okubwetakuluzaako tolina yadde amaanyi agayinza okuba nga gakwawukanya n'obwavu. Naye banna abamu abaatuula nina abavubuka bentunulidde mu bulamu ne mbaagala. Quietly ne bakola ebintu byabwe. Mataka ne bagateekayo mpola mpola, faamu ne bazizimba mpola mpola. Muli eno mu kuleekaana, muli mu kweraga, n'ovuga akapikipiki akali latest, ovuga emmotoka eri latest, ne bakuwaanawaana. Ne mutandika okugaba n'essente mu kwepankapanka z'otasobola kugaba. Twali tukyali bavubuka bato, manyi obukulu ekituufu eky'amazima bwe butakuleetera magezi obeera okoze loosi mu bulamu. Under normal circumstances okukula kujja n'amaki n'amagezi. Naye obeera omuntu omukulu ng'owulira amagezi temuli. Weesabire Bayibuli egamba nti osabe Katonda atakola ki? Atamma. Naye mu buto Lydia omanyi bye twakolanga. Bw'obaka akantu k'ogize bw'oti n'okaleeka naye kiringa nga bano abawa obujulizi. Njala kuwera Katonda wange obujulizi. Nagize ettaka natandise nakoze kino. Kakati ekyennaku abantu balina emitima egitali mirungi. Twali tukyali bato twagendanga okulaba efforts zaffe gw'oyogera na mutima mulungi olowooza nti banaakusanyukirako banoonya engeri gye banaalemesa by'okoze ki by'okoze. Muzimbe eby'obugagga mu kasirise wakati wo ne mukazi wo. Waliwo ebintu ebituuka nga by'amaanyi nga ne bw'obadde obisirikidde. Faamu ya Jessa ey'omugenzi mu Lwana oyinza ogisirikira. Naye omuntu n'ogula embuzi emu nga n'okugula okumu kulema. Naye ensi yonna nekola ki? Nemanya. Abalabe bo ne bajjayo enjala. Muzimbe eby'obugagga. Naye omwandisi yagambye nti
obugagga kyeki wealth is a person's net worth wano nayagadde ntuukewo nnyo net worth yo gwagoberera programu eno which represents decades of differences in income investment and inheritance of property bwe tukugattagatta net worth y'omuntu bye bintu bye tuyinza okutunula nga ddala bibyo singa tujjeeko ebyo byonna byonna ebikubanjibwa mwandisi yagambye ensimbi z'oyingiza ebintu by'osize investment okusiga kokoze ebinaleeta amagoba mu maaso eyo n'ebyosobodde okusikira fe abamu twagala kwebaza Katonda kyova olaba tetumusinzisa kajanja tumusinza tumwagalira ddala. I will worship God for the rest of my life. Twava ewaaba kitaffe nga yadde n'akakiringi k'ettaka ennaku ezo twagala ne tulibaako lye twataayiza ago mazima twalitaayiza twalitaayiza mu bukulu buno bw'otulabamu mabega eri yonna paka be twaga nti awo kitange mwebaza twataayizaakoko naye tewaliiwo era kyoyinzako era nkya n'ogamba nti twavaayo nakyo twaviirayo awo buvi naye Katonda n'abeera mugagga n'abeera mwesigwa n'atusaasira ne tukola twatyanga nnyo ekigambo okubeera mu nsi muno banange ekyettaka kyo tujja kukyogera naddala abaana b'e Buganda Buganda wano Abaganda enjogera nga bweyogera abaloga tannaba ku Ssambugo eyo njogera bajogera boogeza Abaganda kutegeeza omuntu akwewuunyisa enkola gy'akolamu ebintu wano wokyasanga abantu easily ebitundu bino biri ebirala bonna bigendamu si kyangu gwe Lydia kuvaayo eno ne wembasagira mu Western Uganda nti ogulayo ttaka naye okwemasaga okuli wano ku TikTok awo banvuma okujula okunzitamu omuntu wabeerawo vidiyo ekyanvumizza katono era singa nali mutiitiizi nali njijjayo vidiyo nali ngisangulayo kubanga osobola ogisangulayo n'omanya nti ndagijjeeyo kale navumwa abaana b'e Buganda wano naye era buli eyanvuma ne ku leediyo kuno mbalumbyeko mulekerawo okubeera engajaba wano kituleetedde obuzibu ffenna ku neetukwata beetunzeeko buli kintu kyonna kankutegeeze omuntu nga tolina ttaka ery'obugagga kubanga obugagga bwonna bw'oyinza okulowoozaako butudde ku ki ku ttaka nsaba nga neegayirira buli muntu lwana ate muve mu mentalite kyova olaba nti mentalite y'ekibuga n'ekyalo eri wano mu Buganda bw'ogenda eri mu bitundu biri ebirala bo bamanyi kimu nti lino ttaka lyaffe mwankole ewaffe naye ffe wano abaana ba wano bavuma ebyalo n'osanga ba idolers abali e Kampala wano ne balyoka batandika era banvumanga ku TikTok bagamba oyogera ki abo boyogerako Commonwealth simanyi bali mu gavumenti babbi bakoze batya be bakubuuza omubbi ne gwe wali okute tojja kumulaba ne byoyogera bibeera ebituufu byonna togenda kubikyusa fe abatambula mu Western Uganda gwe bakugambye banyankole bameka bali eri abanaku abaavu actually statistics ziraga nti abagagga abasingako obungi ojja basanga mu Central one mu Buganda followed by Western Uganda abawejjera abankusera abasinga obungi obasanga mu mambuka ga Uganda ne mu Eastern era bino byenjogera bootu bitundu bino bali obikyaliddeko ojja kubiraba naye obwavu bwawana ate bo bugenda kubeera buzibu nnyo twetunzeeko ettaka njagala kubasaba bannange muyombe eyo kale bwabanvuma mu nvume esiganye ebivume ekirungi kya byonna tebitta naye mu nvume nga bwe muddamu mugule ettaka mulyeddize kati kaweefube gwe twatandise okuyambako abaana b'e Buganda wano tubagamba nti lwana ettaka lye watunda oddemu olipozesinge oligule kubanga tosobola kulwanyisa bwavu bwa family okuleka nga muyina ettaka konaateeka ennyumba mulina ettaka konaasobola okuzimba okuteeka ebirime nosobola okubanga mubako byemukola ebyamagezi okay zimba kyetuyita ebyobugagga ettaka liri Central era mu bitundu biri ebirala bakyabikuumye Western eyo bakyakuumye nnyo obulungi n'obukulu bw'ettaka newankubadde waliwo eminvuyo nange gyenvumirira ekibba ttaka wano kiri nnyo mu Buganda okusinga ewante walala wonna ate nga n'abasinga naye ng'ate n'abasinga okulibba
era si baganda ekyo kyo tukivumirira nange sinza keera kya kiyitako naye abasinga obungi bwe babuuza nti gwoke ekibba ttaka kingi gwe naawe bakubbirako eriryo akunyumiza neiba nolwekyo gwe batannaba kubbako ttaka ate leka kulyejjako naawe watotandikoga n'ekibba ttaka kitukoze bubi gwani yakubba era bakubbako ki kamalirize ne kano omuwandiisi awandiika akagambo akaluma akayita the working poor abakola naye nga nti okuviira ddala mu mwaka gwa 1979 abaavu nga bagenda beeyongera nnyo ensonga obadde oginoonyanga eva ku misaala mitono okusosolwa mu mirimu n'okuba nti families nnyingi ziyimiriddewo naye nga ziyimiriddewo nga single parent families obuntu obwo njagala tubunyweze nnyo ekyo ne kireeta kye tuyita mbu ekyo kireese nnyo ekiyitibwa the working poor kagambo ako kaluma why would you are working but you are poor unfortunately abantu abasinga obungi bagwa wano working poor in banks working poor in schools working poor name it omwandiisi agamba nti newankubadde bafamily members balaga nti bakola era nga banoonya n'emirimu nga tebasobola ddala kufuna kimala kwejja mu bwavu kati abantu abasinga obungi awo bagwa omuntu ng'akola full time akola ebiseera bye byonna n'afuna akasente agenda era okwesanga ng'ali anda kye tuyita poverty line nti families ezifaanana bwe ziti zitambulira mu kukola nga ziringanga ezisobola okwejja mu bwavu naye ng'ekyobugagga kye basinga okuba nakyo eky'amaanyi bakiyita ssuubi Lidia wano we nayagadde okusabira abantu era nakikolako n'olulala wano era banvuma ne banvuma banvuma waliwo obulimu obumu nga bwa kisirusiru bwakwebuzaabuza ng'otegedde okutuula nga teri akukase n'osiibula nze Mugerwa Medison Bikongolo sijja balimba okola akalimu ak'ekisirusiru ak'okwebuzaabuza nkola bwannakyewa ne mmanya nti nkola bwannakyewa kati nga wano Didi nze ndi musanyufu nnyo nti wano ku rediyo ndi nakyewa njija ne nkola programs zino ne zigasa abantu ne zibasanyusa okusinga omuntu okwekeera enkya n'owulira Mugerwa ng'alina gye yagenda ne yeebuzaabuza kubanga obwannakyewa okumanya bulungi ofuna satisfaction nti Katonda wange nkoze ntya muweereza naye mwe abantu abatuddeyo abakola bye mukola nga tebisobola kuyamba famire yo kugijja ku level mu kubanga 10 years is long enough okumanya oba banka njifunamu oba sigifunamu newunya nnyo omuntu engeri gy'owangalira mu busomesa emyaka 20 nze kyantwalira anda emyaka 5 okumanya nti obusomesa bwe nali nsomye Makerere obw'ennoni tekwali kuyitibwa kwange nentegeera obusomesa Katonda bwe yali ansindise ngende nsome naawe sigamba nteriyo bantu bagaggawalira mu buki mu busomesa naye nze for me emyaka 2 ku 3 nga nvudde Makerere University namanya nti okusobola okubaako we neesusunkula mbeeko bye nnyinza okukola ebyamagezi mu bulamu ennoni si kintu kyange era nenneewaakadde abaana bange be nali nsomesa ne mbasiibula ne gye nali nkolera nenkola ki nenvaayo I have never looked back to regret nolwekyo nsaba olwaleero ku programu ebintu bingi nnyo bye tukola tekitegeeza nti ekintu ky'okola tekifuna naye ekintu ky'okola kyandibagwe tekikufunira nze ebirooto byange byali bigazi okusinga ku ssente zesitegeera ezifaanana nga bwe zaali zijja era njagala okusaba naddala basemaka nze
nzikiririza nnyo era abakubi bya bbulooka mbatumiddeko nnyo bwe nsanga omuntu nga yeekembye ku tanulu ya bbulooka oyo mubalamu nnyo amagezi okusinga omuntu akuba ebikalu n'asiba ettaayi n'agenda ne yeebuzaabuza naye nga tena kyakola ki kyakola. Omuwandiisi yamaliriza na kano kamalize na kano agamba nti an individual working full time ako nakamaze kanje yeno yokka the young are especially hard hit. Families headed by men and women younger than 30 years of age are experiencing a frightening cycle of plummeting earnings and family incomes, declining marriage rates, rising out of wedlock birth rates, increasing numbers of single parent families, and skyrocketing poverty rates. Families tali netegekere muyingidde mu family mutandise naye bababuuza pulaani nawaje mwagala okugera temubitegeera abasinze okusanga obuzibu kyobulaba abasajja abakulukulu mu myaka ennaku zino beegumbulidde omuze gw'okuyoola abawala abato ate tetukyalina kyabbakolera kuba bo bayina naye osanga omuvubuka myaka 25 27 28 mu butuufu omuwala bw'atununatunulamu agande bwe naagenda n'ekkadde lyange lino kangende nalyo tutambule emyaka gyaffe ne biginabaayo nga 10 ne bwe liba terifudde tutambule n'ekkadde lyange empola waakiri nnyinako obulamu we naabuwummuliza omwana omwo omuwala yaŋŋamba nti mukadde mutugamba tugende n'abasajja abo abato naye abavubuka abo abato ne bw'oba mulamu mubanga abafudde kubanga obwavu we mugenda ogendamu toli omusajja nti omusajja omukulu tajja kuleetako ki lugezigezi ate akasente weekali abasajja abakulu akasente kabeerawo era omusanga ogenda olaba ni bwabeera nga wandibadde omunyoomo ogenda olaba omusajja emmwanyize weeziri kintu kulaba okwetolola bwetolozi wali ayinayo obuteebwe bwajjamu amata akamu bwe kakamiza akalala nga katandika okukamwa kale bwe kakamiza kwegamba nga waliwo obuntuntu onomwandiisi yakola okunoonyeza naga nti families ezikyasinza okubeera enzibu ez'obulamu obukaluba ze families ez'abato abayingidde mu buto ne babuyingiramu obufumbo bombi bato naye ng'ate baavu obwavu bwe ekikulu mu bo bwavu naye ebisigadde byonna kubo bito kyetuba twagala okulowooza nti okufumbirwa n'okuwasa mu myaka gyammwe si kibi naye omuwandiisi agamba nti wandibaddeko ebimu bye mugenderera noga nti owange bwe babodaboda Lydia ka example kano kankeyo bantu bavumirira nnyo ababodaboda naye nze ndabyemu ababodaboda abategeevu musajja n'omusanga ng'avuga bodaboda ye na buvunaanyizibwa n'akugamba nti the next 5 years nvuga ki bodaboda oyo toyinza mugeraageranya na musajja mukulu g'osanga jjaamu ng'akukutte ng'atambuza obutambaala atunda obutwa bw'emmese Lydia newankubadde tomanyi nnyo obutwa bwa mmese tobutundangako naye magoba akyagayinza okubeerako obutwa bw'emmese given omuwendo gw'akatwa k'emmese mmese kale emmese kasiteefa tewunya ekala bukazi n'obeeraawo natunulira omusajja mu myaka gye nga 40 ng'ayimba butwa bwa mmese where is the family going omuvuzi wa bodaboda aba yakusinze dda omukubi w'amataffaali aba yakoze atya aba yakusinze dda n'ekyo tetuvumirira mirimu gino gy'abataasoma naye tuvumirira obulimu bwonna obutwala abantu mu kye bayita the working poor kama akumpera omukisa